Seek God is what? Seek God is what? Tokola bisanyusa nsi. Mwabayimbi toyimba bichamula. Oyagala oyimba lukwateyo. Waliwo ezikuteyo naye nga zikuteyo ku nsi naye nga mu ggulu tezikuteyo. Nandiyogeddeyo oluyimba lumu naye kambiri. Tuyimba ebintu ennaku zebitegeerekeka. Naye Katonda n'agamba kati bino biki. Naye ng'abantu bagamba that's the trend. That's the what? That's the trend. Kati tulina kuba wetu kikati. Omuyimbi alina kwambala bwati kati. Olina okuba n'amarasito kwatayo. Kati Mukama tatunuulira nga bwe tulabika. Tatunuulira nga bwe tufa. Kati tubiterisa. Wayambadde bw'otyo kubanga bwe walowoozezza ku makya. Bw'oba olimu ebintu by'obuseguseegu oyambalira bya kiseegu. Kwejjabale n'omuntu nga museegu. Mwogera ki mubiri nga yaguwemudde. Kuba muki? Oba nti waliwo omuntu gw'obeera naye buli muwala ayitaho amulaba kati abo okyajjula obwongo bedega ekijjula omutima akamwa kyekakola ki banyize kati omutima gwoba gujjuza Katonda weegendereza naye oba tewajjula Katonda gwe buli kimu omala gakola ki tebajja kuddamu. Mukama yeebazibwe. Kano ke kasembayo. Walk in righteousness. Wewale ekibi. Ekibi bakyewala. Ekibi bakikola ki? Munzire mubakyewala. Muve waliwo enjiri ennaku zino egamba ebwonoona. Ebwokola ki? You are the righteousness of Christ. That's true. And that's what? We receive the free gift. And that is also what? Naye katika tugeze. Bwema kwa dolgoyi lwange olunyirira weluti. Nendukuwa. Lwabeni. Nendukwambaza. Kuwerere. Sikyo. Tosanyuka. Kakati ngoloza nze bwema nalukuwa. Kinsanyusa nnyo okusanga nga lwolunyiramu. Era nga kyokola. Oba webase mu bitaba. Olwebasa mu bitaba. Oluvulu nga buli lwokoze ki. Olowooza nze kinsanyusa. Kati olowooza Katonda bw'aba yakuwa omulokozi nga yakuwa obutuukirivu bwabuwa yandyagadde weevuluge oteeka okwegendereza kyewaweebwa obutakiruuzinga because you can lose it. Hello? You can what? Osobola mu bibeko bye bagamba ati nedda kisoboka tosobola kufiirwa kyewaweebwa. Osobola Bayibuli yennyini egamba nti ekyo kyewaweebwa kikuume kikole ki Chikume. Hello? Work out your righteousness with fear and trembling. Ekitandiko tekisomangako beera mwegendereza obwo obulokozi bwewaweebwa bukuume nnyo. Omuntu yenna alema okukikubbako. Weegendereze bwe weeyisa. Weegendereze. Akasembereyo ddala somola olunyiriro batuwadde olusembayo olw'abirimu ebbiri. Nti naye okwegomba okw'omubuvubuka okwewalanga naye ogobereranga obutuukirivu okukkiriza okwagala emirembe awamu n'abo abamusaba Mukama waffe mu mwoyo bampadde naye Oluganda egamba nti eyogedde ey'Oluzungu egamba flee. Alwaina ey'Oluzungu egamba flee from all lusts. Flee from all what? Duka. Mwanyina ze duka. Ekisota kikunyumizanga ekikwagala ennyo. Omwana omusota gwasanga kawa ne gumuteeka mu mboozi. Hi Eve. How are you? What did they say? Ebyo emisota. Bagamba togulyangako. Naawe balimba. Emisota bwe bityo. Yogeza kawo. Ambakamera jiwana jisalako n'amanya oba yebwe Evelyn gukuyita Eve nedda Katonda yali alimba duka kola ki buli akutandisa okwogera ebintu ebitakwatagana kigambo kya Katonda Timothy kola ki duka misinde tobeera owuliriza emisooka egyo bejogera ennyo otandika owungirira nina akabi n'akalungi
okakasa kyokajime lukatawuliriza balina bye bali mukuteeka mu mutwe ebigenda okwonoona obulamu bwo jime okakasa kyokali onkina naawe omusota tegulina mukwano naawe setaani talina mukwano naawe obwenzi bwonoona obulamu bw'omuntu n'amagenda bigonna ekyo oba oyagala oba toyagala ge mazima obwenzi busobola okwonoona omuntu yenna ne oba kulevo ki